بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الميامين وسلم تسليما. mikwano gyange ate era mwampaddeyo ku kibuuzo ekikwata ku Iran n'ebigitawaanya ku lw'Abasiraamu, Abasiraamu Abawarabu n'abatali Bawarabu, nga bonna waliwo ensonga z'Obusiraamu. Abasiraamu bonna 2 billion ne basirika, ne wavaawo yo ensi emu ejjudde n'ebabonaabonera n'emikwano gyayo, ate nga si mawanga amajjuvu wabula obubinja obutono mu mawanga, obubinja obutono mu mawanga ne buba nti bugiwagira. Iran ggwanga ly'Abasiraamu, si Bawarabu. Lifaanaganamu era nga Pakistan, Indonesia, Turkey, Afghanistan n'Abasiraamu abali mu India bwe bityo. Ggwanga nga ly'Abasiraamu abatogera Luwarabu. Abasiraamu abatogera Luwarabu be Basiraamu abasinga obungi. Tuyinza okuba nga tuwera miliyoni 105 nga Abawarabu bali 5 byokka. Abawarabu balinga 5 byokka, abasigadde be baffe. Lwakuba era nga nnabbi ekyayogerwa mu bitabo ebyatusooka, waatagulumizibwa nabbi tagulumizibwa waabwe. Mu bitabo ebyatusooka bwino oyo gyali, era nolaba ne Nabbi Muhammad baamutwala kaguddeyo, ate abaamugulumiza ne bamufuula n'omukulembeze w'eggwanga baali ba mu kibuga kirala, ng'ewaabwe bamugobye. Naye teyakola bubi, ne bwe saasomeseza ku ekyo nenkiremerako, naye ne bwe yawamba Makka mwaka ogw'omunaana, omutima gwe gwali guvuddeyo, e Makka gwali guvuddeyo, wadde wali mu kumugoba yagamba nti Makka gwe nga nkwagala nnyo, tewali ngobye. Naye ate ne bwe yagwamba Makka mu mwaka ogw'omunaana, yateekako gavana ku Makka, n'addayo gye bamwagala, n'addayo mu Exile e Madiina, era n'atuula eyo, n'afiira eyo, n'alwala n'afiira eyo, n'aziikibwa eyo. Okusengukira kwa nnabbi e Madiina n'okuba nti nno Kabuli eri Madiina, kubanga hijja, emikolo gya hijja e Madiina tegiriyo, giri Makka, kyekifudde Madiina okuba nga kibuga kyakitiibwa nnyo nnyo. Ekibuga ekirimu omubiri gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukize oba tugaana okujja nga nabbi tomutegeera, kiba kya nkizo nnyo eri bwaba basigadde mikolo gya hijja, naye awali omubiri gwa Nabbi Muhammad waba n'ekitiibwa eky'enkizo ennyo, singa obadde okimanyi. Awo wonna asobola okutambulirawo, ate kijja kitya, naye si ensonga. Ndi ku nsonga nti oluusi bannabbi gye bazaalibwa, ate munnaye abantu bamanya nti babitiibwa, kwenkana ate awalala bano abalijja oluvannyuma. Yesu Kristo eri gy'azaalibwa mu Isirayiri talinaayo wadde omugoberezi mu baana ba Isirayiri, ate nga yagamba wa rasulan ila bani Israel, nze ndi namubaka eri abaana ba Isirayiri. Talinaayo n'omugoberezi n'omu, bamuta mwana wa malaaya, mukyafu okusinga embizzi, ebyo bwe bityo. Kurani etunyumiza wa qawlihim, beewaana n'okwewaana Abayudaaya, inna qatalna al-masiha ibn Maryam, ffe boolaba tuli baakabi twatta ne Yesu. Ng'ate Yesu yagamba nti nze mununuzi gwe mbadde mulinze, wa rasulan ila bani Israel, nze ntumiddwa eri baana ba Isirayiri. Baamugaana, talinayo n'omugoberezi. Abayinawa abayina mu bannamawanga. Pawulo yeyamba ku nsonga eyo okuba nti nno abunyisa enjigiriza ya Yesu n'agijja mu baana ba Isirayiri, n'agitwalako mu ba Gentiles, bannamawanga. Era ekitebe kye kiri mu Bulaaya, ate eri Abaroma abaakozesebwa mu kumuyigganya
era bo ne balowooza n'okuboyoza nti bamusse njogerera mu basiraamu fe abagamba nti teyattibwa naye ate bo abagamba nti bamusse kati ate era omu eyo gyaweebwa ekitiibwa n'ebitebe gye biri kati okwo kwe kugulumizibwa n'oweebwa ekitiibwa gy'otaazaalwa n'obusiraamu buno nabbi azaalibwa Makka yamwegaana naye ne bwe yagiwamba yagijjako omutima n'agenda e Madiina abamwagala ne basukkako naawo ne bagenda mu mawanga amalala ne basukka ne ku Bawarabu omukwano eri nabbi Muhammad guli ne mu bantu abatogera Oluwarabu okusinga bwe guli mu Bawarabu omukwano guli ku nabbi Muhammad gwalina guli mu bantu abatogera na Luwarabu okusinga Abawarabu n'enzikiriza ye nga bwe yagisomesa eweebwa ekitiibwa mu batali Bawarabu okusinga Abawarabu kati nno mu batali Bawarabu mwe muli ne Islamic Republic of Iran. Islamic Republic of Iran eno nabbi yagimanyaako nabbi yayogera ku bantu baayo mu kiseera ekyo baali babayita Bafarisi kati ekigambo Bafarisi kyase olulimi lwe lwasigalawo nti Farisi naye nga empire al-Imperatoria al-Farisiya the Persian Empire yo yakendeera kubanga yavanga awo mu Iran netuuka mu Iraq Persian Empire era Iraq yali awo n'ekibuga Madain yali capital ya Persian Empire Madain kyali mu Iraq yatuukanga ne mu Afghanistan okuva awo e Mashhad ogenda mu Afghanistan e Mashhad mu Eastern Iran n'ogenda awo mu Afghanistan gye bayitanga Khurasan awo yali Persian Empire ogenda eri yonna gye bazaala Bukhari era kyova olaba Bukhari atwalanga yali omu Persia awo wonna Persian Empire n'ekitundu ku Pakistan awo yali Persian Empire kati ekigambo Faris nabbi yakyogerako kubanga yayina n'omusajja omu ku Bafarisi eyajja n'asiramuka ku mulembe gwe bayita Salmanul Farisi era nabbi ne Salman Farisi balina engeri gye baali beetegeeramu nekyebali bo bombi nekyebali Salman yategeera nnyo nabbi kyali nga tabuuliddwa nga teryamubuulidde kuba ne we yatuuka bw'ati yategeera nti ono ye Muhammad nga teryamubuulidde abantu awo ab'omu Persia baalinamu kankyogere kuba irimu emu okujjako oli nga gikujjiddeyo naye oluusi abatusomesa n'abasomesa gwe balina bwe baatuuka okumpimpi ate mulimu gwaffe okufuna obusobozi ne tuyita ku baasooka okutusomesa okufuna obusobozi obwo nabbi bwe yali agenda ne kitaawe omuto Eshami okusuubula nga mwekeddeko mu kusuubula nga mu lugendo olwokubiri olwo olugendo olwasooka nga alina emyaka 11 n'olugendo olwokubiri nga alina emyaka 13 ku lugendo olwokubiri teyatuuka yakoma mu kkubo basanga omusajja abasoma siira ya nabbi mutera okuki baseeka bakibagamba ayitibwa Buhaira erinnya lye balyogera Buhaira awo we bamusanga awo waaliwo influence ey'Abafarisi nga n'enzikiriza ez'abantu abamanyi nnyo light ndaba ekigambo kyali light so si nti no okwesinza omuliro kwali kukozesa light I'm sorry kubanga waliwo even the wise men, the 3 wise men from the east oba mutera okubiwulira
the three wise men from the east. Nti Yesu bwe yazaalibwa wali abasajja abagezi baali basatu, bo abalina kye baalabirako, baalaba light ng'eri e Palestine, era ne batandika okugobeya light eyo eri Yesu ng'azaaliddwa ne bakola ki, ne bakitegeerako. Era bagamba the three wise men from the east, abasajja abaali abagezi nga bava eno mu east eno mu Bayiraani baakiraba eri. Kabere Salman al-Farisi nga nabbi azaaliddwa era bw'atyo bwe yalaba. Bwe yalaba n'omuliro ogwali mu tempo ne guzikira, n'atandika okunoonya nabbi Muhammad. Ne wayita emyaka miyitirivu ng'ali mu kuyita mu buzibu obw'okuwambwa, obw'okutundwa mu buddu, obw'okukola ki, bakyala kimpadde Abawarabu awo nga batunda abantu mu buddu abatalina musango. Kati wabeera nga otambudde weka nova mu kika kyo wekiri ng'okukwata n'akutunda mu katale, bwe bityo ye Muwarabu oyo nabi abantu be yazaalibwamu. Nolwekyo omusajja Buhaira era y'omu ku basajja abagezi yalaba nabbi Muhammad. N'agamba Abu Talib nti omwana oliwo gw'olese wali wabweru, nti ye, nti gw'omuzaala, nti ye, nti no tosobola kubanga gw'omuzaala. Abu Talib ne yeekengeramu ng'ate mbuta kyogera kituufu. Ate omwana oyo mwana wange, naye muto wange yamuzaala yanfaako. Walyogedde ekyo kati nkitegedde, naye nga ntegedde nsigwa omuzaala. Tunuya yasinziira ku ki? Sijja kukugamba kuba tojja bisobola. Tojja bisobola kaakati. Bw'oliba oteese n'ovaamu ebikutawaanya, oyinza okumbuuza ate ne kati okkakkana nze nga nkubuulira nga nkusomesa, bw'otokakkana nga nkulekayo mu butamanya. Naye Buhaira n'agamba Abu Talib, omwana muzzeeyo, nina kyendaba, nina amaanyi agalaba kyali. Ne gy'omulazeeyo mu Bayudaaya e Syria, wali Abayudaaya balina obusobozi tebwenkana bwa Buhaira, naye basobola okulaba kyali. Muzzeeyo mu batalina maaso galaba. Muzeeyo mwesinza amasanamu e Buwarabu, abatalina maaso galaba, abamulaba ng'owa bulijjo abeere ajja kuba safe. Naye mu bagezi, mu balina amaaso agalaba light, amaanyi ag'omwoyo, muzzeeyo bajja mulaba. Abeere safe eri mubatakola ki, mubatamanyi. Abeere safe mubatamanyi. Era Abu Talib agenda okuvaawo ng'ategedde nti omwana we wanjawulo nnyo. Abu Talib yamanya nabbi kyali yali abimanya byonna. Zino enkana z'Abasiraamu ze zisobola okubuzaabuza zikweka bingi. Yamanya omwana we nti wanjawulo, yasooka n'okumanya n'amuzaayo, kubanga Muhammad was everything to Abu Talib. Was everything. Mu baana yali amanyiye yekka. Ekyo nakyo kiwandiika ogambe lwaki ogamba nti was everything to Abu Talib. Ekyo nakyo kiriko omusomo. Kiriko omusomo munene. Therefore, Salman al-Farisi nabbi bw'amulaba bw'ati, ate nabbi n'alaba Salman al-Farisi nti naye amutegedde ne kyali. Salman al-Farisi ategedde nabbi ne kyali. Nga bonna bakyetunuulira ku maaso bati, agamaaso agalaba ewala, bakyetunuulira ku maaso bombi. Nabbi yagamba nti Salmanu minna, eno hadisi emanyiddwa Abasiraamu bonna, Salmanu minna ahlul bait. Salman ali ku levo yaffe, wamuffe ab'enju. Hadisi emanyiddwa Abasiraamu bonna, Salmanu minna ahlul bait. Si musaayi nti gwe bali bagatta. Salman si mwana wa Abdul Muttalib, si muzzukulu wa Abdul Muttalib, no. Naye alina okumanyisibwa, alina amaaso agalaba agenkana agaffe ab'enju, ffe bayita ba ahlul bait. Kuba nabbi yali akulembedde enju eyo.
okujja kugamba nti nabbi talaba okujja kugamba nabbi nti afaanana ggwe nga bino byempulya mugamba mbu simanya mutuntu ngaffe ebyo bikwate kamanyiiro ebyo bikwate kamanyiiro tolina kyomwenkanako olaba nabbi ate asinga ne kwoli eyamulaba n'agamba Butwalibi nti muzzeeyo bajja mulaba ontegeera olaba nabbi asinga ne kwoyo eyamulaba n'agamba Butwalibi muzzeeyo kati ate gwe oli musiraamu ate omumanyiira muli mu byobusagosaaga ebyo okay lwaki kuba abatutawaanya the Bible the wise men from the east nti Yesu bwe yazaalibwa waliwo abasajja abagezi abaakiraba okuva mu east ne batandika n'okunoonya wa gy'azaaliddwa from the east kakati tebagamba nti okuva ebuwarabu mu warabu tewaliwo wise men tewali basajja bagezi tewali basajja bagezi waaliyo Abu Talib zayo omwana oyo mu batalaba jahiliya ebyo byaliyo n'ekigambo jahiliya kyenkozesezza kiri mu literature ya busiraamu abasiraamu bayita ekiseera kiri nga nabbi tanakola ki tanatumwa nti jahiliya katogamba nti nkozesezza kipya buse munna kyebakozesa waliyo jahiliya butumbaavu bwe bwaliyo naye ate wegendereze waliyo jahiliyatul ula okusinziira ku Quran jahiliyatul ula ontegedde jahiliya phase number 1 ye yaliyo kwa nshita wala tatabarrajna tabarruja aljahiliyatul ula ababalime kwejeegula enjeegula ya jahiliya eri yasooka kasola banga Mungu agambye ula nti yasooka manya nti waliyo ne thaniya waliyo jahiliya ey'okubiri n'ey'okusatu n'ey'okuna ate zino ez'oluvannyuma ziri more dangerous to Islam okusinga eyasooka timanyi muntegeera ey'okubiri n'ey'okusatu n'ey'okuna ziba more dangerous to Islam okusinga eyakola ki eyasooka kubanga eri eyasooka yali mu basajja besinza basanamu naye ey'okubiri n'ey'okusatu ebeera mu bannanfuusi nga shadu bagirina abamasanamu tebali dangerous eri busiraamu kwenkana bannanfuusi abali mu bwo kati kyovulamu nga jahiliya thaniya ne thalitha ezo n'eyokuna zi more dangerous eri obusiraamu okusinga abali babasobola n'okugamba ffe tetuli bamummwe naye onakwonoona nga ali munda nga ali naawe ntegeera n'agenda n'ayagala oba okuba ekkanisa mbusimanya ayagala agenda akube abakungubaga abakube ate bagambe nti ffenna twabibaddemu kakati kubanga ali munda mu ffe katugenda kwetikka amazambi gonna oyo aba more dangerous okusinga oli atatuliimu kubanga effujjo oli lyakola lirye naye gwe lyogenda okukola nange nze Adamu bagenda kulimpaayiriza ate nga simanyi gye wanywera njaga ebakujjuza enjaga enjaga eyo very good kati mu bufunze nnyo nabbi yalaba omusajja mu uranium yamukwata bukolokolo n'amuyingiza mu nju y'obubaka nti Salmanu minna ahli albayt Salmani wamuffe gwagamba si wa musaayi tayogera na Luwarabu ese takola ki wamuffe ab'enju lwaki quality nabbi yatunira Salman Farisi era n'agamba nti law kana al-ilmu inda tharaya senga irimu ekeera ku makyanga abalina ogifuna bamala kuwalampa kwata ku munyenye waggulu lanalahu rajulun min haula mu umma yange yonna abaali bawalampye ne bagenda ne baginogayo basajja abava mu ggwanga lyono nasonga wa ashara ila Salman al-Farisi nasonga Salman al-Farisi nti irimu ne woligiwanika ku munyenye
Mumma yange yonna abasajja bava mu ggwanga lyono bali walampale bagijjayo. Ebigambo biva ku Nabbi Muhammad. Teyayogera bulimba Nabbi Muhammad nga kyannaba nakufa ejje lyali ligenda okuzinda Madiina kyengamba ku lutalo lw'e Khandak. Nabbi neyeraliikirira ali awo engeri gy'abiplaningamu defense tagiraba. Ya Rasulullah kiki nti amaje mangi gagenda okusaanyawo nanka nti ffe tuli bameka ate bo nga ddala nga yes waliwo imbalance y'amaanyi nnyo ng'eyinza okuba 4-1 nga bali bana aboolekedde omu ku muffe. Namugamba nti kakati ffe idha husirna biadadi kabir mithla haula nga bano nga batu muwendo munene nnyo nga gutulumbye takhandakna awo tusimire ebinnya nti Nabbi nagamba basahaba nti mugenda kutawaanamu musime ebinnya. Abu Sufyan we yatuuka, Abu Sufyan n'ejje lye bwe baatuuka wali Khandak kubanga baali bali ku mbalasi nga zidduka emisinde ne zikulula n'ebigere nga zisiba obutagwa mu lunnya kuba baali bagenda kukola raid y'amaanyi nnyo Madiina, surprise attack biki bya plannings. Kakati bw'avaako n'alambula wakati w'olusozi n'olusozi bamuwulira ng'agamba nti inna hadhihi la makida la ta'rifuha al-arab. Eno technique mu byekinamagye, eno technique and strategy teri muwarabu n'omu agimanyi. And true to Abu Sufyan, Abu Sufyan yayogera mazima eyagamba Nabbi nti feeri bwe kiba bwe kiti tusima ebinnya teyali muwarabu, yali Salman Farisi. Kale olaba kimpa okutegeera nti omuntu nno Abu Sufyan gw'abaana alwanyisa nga Abu Sufyan anaana kulwanyisa olina okwesiba ebbiri kubanga Abu Sufyan musajja mugezi. Oba ontegeera, Abu Sufyan musajja bugezi nnyo era obugezi obwo oluvannyuma abaana be baatuuka ku bukulembeze bw'Obusiraamu nga bayita mu kuyiwa musaayi era ne bakola ne dynasty ennamba gye bayita Dawla Umawiya, the Umayyad dynasty. Azaalibwa abaana abamanyi okuwuttanya nga Muawiya yatuula ku ntebe eno nga akozesa obwongo buyitirivu n'ayiwa omusaayi gwe saagala kwogera kaakati sigwendiko, n'ayiwa omusaayi mu kutuuka ku ntebe. Bw'oba tosaana okutuuka n'otuula awali abasaana olina okukozesa amagezi mayitirivu. Abasaana bonna n'obajjawo nga gwe tosaana n'otuulawo olina okukozesa amagezi mayitirivu. Era ebibatawaanya bingi byavaawo, ebibatawaanya bingi Obusiraamu byonna byavaawo. Kati tusobola okunoonyeza naye bye tulimu byavaawa. Nabbi yasomesa kavuyo kano oba ffe twafuna ebizibu? Oba ffe twafuna ebizibu n'obinoonya kuba tasomesanga kavuyo, tasomesanga kavuyo. Nyinza okuteera wano nti eno hadithi nimbe ku Nabbi olwakino, eno nimbe ku Nabbi olwakino, ani ate nga bimutambuliramu naye nga byonna obiraba n'obwongo katongako nga ogisoma nga tetereera yakuwolereza nnyo nga yakuwolereza nakutesa kwogera ku ebyo biba biwolereza fujjo. Kitegeeza nti ab'effujjo abaatuula ku ntebe eteri yaabwe be baateekawo hadithi eno eba defending era naawe ogisoma nga togitegeera bulungi. Okay. Inna hadhihi la makida, luno olukwe, eno technique, olukwe olunkoleddwa ne lunnemesa mission yonna la ta'arifa al-arab, teriyo mwarabu yenna alumanyi. Nayogedde dda nti yayogera mazima Abu Sufyan eyakiwa Nabbi nti yalwatukolako teyali muwarabu, yali ani? Yali Salman al-Farisi, yali musajja Omupaasia.
ng'obusiramu bugenze mu maaso bwe butyo ku empire bbiri, Roman Empire ne Persian Empire, emu yokka yasiramuka gye bayita Persian Empire yasiramuka, Roman Empire netasiramuka. Era Roman Empire nesigaza Christianity ng'egikuumye nga kiri mu buvunaanyizibwa bwa empire eno ey'okubiri aye nayo ku Busiraamu. Kugamba kati kkirizo bagaana, njagala kukuwa by'omanyi oba by'otolowoozangako, oyinza okuba nga obimanyiiko oba by'otolowoozangako. Two empires, Roman Empire ne Persian Empire, zezasinga amaanyi mu duniya fi al-alam al-qadim, mu old world. Eri emyaka gyonna nekuuma Christianity ne culture yayo, culture ya Christianity and its civilization, and what you call today the Western civilization. What culture, what civilization? Western civilization eviira ddala mu baana Bagiriiki, Athens, Athens. Roman Empire nekola ki nesikira Abagiriiki, era mu kiseera kyayo Yesu Kristo we yakola ki, we yatumirwa. Kati awo oluvannyuma bizunze so se ne walaana n'ejja ne bagiwangula, Abakristo ne bagiwangula nekuuma neshapinga ekintu ekiyitibwa Western civilization ekyali kitandikidde ku Bagiriiki. Academicians bayinza okutula naye ku mmeeza and we discuss ebintu ebyo okutuusa olwaleero mu modern age, ate nga era kati kiyitibwa post modern. Abasoma civilizations fe tuli mu post modernity, twabuuka ne ku modernity netugenda ku post modernity. Kitegeeza njawulo ki wakyo nekino awo manyi nti kano sika abagezi bo abali ku top bokka kabantu bafe aba bulijjo. Sijja genda nnyo erudda awo wali exclusive nti wa class nene nnyo y'Abacademicians. Naye eno eyasikira yasalawo n'esiramuka Persian Empire, era ne yeetikka omulimu ogw'okulwanirira n'okuggyayo Obusiraamu. Abawandiika ku Persia bagamba nti yabonaabona nnyo okusinga n'abali Abaroma nga bakuumye Christianity. Abaroma nga bakuumye Christianity tebaabonaabona kwenkana ba Persia nga baweereza Obusiraamu, kubanga abaali n'abantu awo wonna wonna awo Yesu we yatumirwa awo. Civilization nyingi nnyo ezaali zikoze eki ziyiseewo nga bantu bali civilized. Naye ffe abaffe ababatwalira Obusiraamu nga bava mu jahiliya, oba ontegeera, nga bava mu jahiliya mu kitundu ekitayitwangamu ba empire tezaayitako eno nabbi gye yatumwa, empire ez'amaanyi. Kabeere Alexander the Great owe Greece bwe yawamba wali e Misiri awo bayita Alexandria, olabawo Alexander the Great. Ekigambo Alexandria, ekibuga Alexandria ekizimba nga ye Alexander the Great. N'avaawo n'atambula okutuuka mu Iraq, n'atambula ogenda bw'ati, teyayingirayo eno mu ddungu, teyayingirayo, yayita wali. Era wo baayitanga empire zaabwe zayitanga nga walabufu. Eno teri webweru yayingirayo. Neyagezaako nga nabbi awo yazaalibwa awo ayitibwa Abraha. Endwadde, Mungu yaleeta endwadde zeyayita Tayran Ababil ne zimusaanyaawo, kwegamba eri tegendeka. Neyagezaako kugamba nti kagende wali amasanamu agali ku Kaaba eyo abantu bagenda ne bagasinza, kubanga eri e Yemen tewaliyo masanamu. Nagamba ebuwalabu waliyo amasanamu kagende ngamenye, teyaddayo. Endwadde zamutta. Katonda yaleeta endwadde nga ziri airborne,
airborne nga zitambulira mu mpewo nga bw'olaba covid airborne diseases zabasanyawo bonna eyo tegendeka kati baafuna interaction namwo nga gali civilized abo ab'ekika ekyo bwe bakwata obusiraamu ne babutwalayo sina kigambo mpola nakwogerenganya namaanyi kati njogera facts bagendeyo namaanyi naye bali ate babalaba niba muze nemusanyawo kino ani bali bagala okubakuba nga bulijjo bakuba empires abapasha bakuba nga empires ne bazizaayo naye ku busiraamu bagana okugoba abawarabu ne babajjako kiki nga mugamba atusasanya kigambo kiruwa ne bakibawa ompasha yagamba wadde tebamanyi bye bannyonnyola naye batuufu wadde bambi bali mukunanaagirira munankani naye batuufu ne yeetikka omulimu ogw'okugjayo ebigambo bino bali ebibalemera okunnyonnyola ekitabo kyammwe kiruwa nti atukyakinda mu mutwe ate ebigambo yalaba nga ebigambo bye biruwa tulina mu mutwe temuwandiika tefe tetuwandiikangako kale omupaazi ayingidde eddiini tolina wuna kitabo nti nalaba nga egimu ku mirimu gye is to document okuwandika mino ebintu ebigenda okubula kale muze mulwana abalina mu mutwe tebafudde. How do you guarantee continuity? Kale binagenda bitya mu maaso. Babukhari tekuli muwarabu n'omu kubanga bagenda okumenya tekuli muwarabu bonna bali bapaja kino ekintu kye tuyingiddemu bwe tutakirumirirwa ffe tuba tusobezza kubanga baali tebannategeera nabukulu bwa kintu kye balina. Bukhari eyajja okuwandiika nga si muwarabu, Muslimu ne Shapori gwada na Sabori nga si muwarabu, yava wali Khurasani. Abu Dawuda ngamba abantu ebitabo omukaaga ebisinga obutuufu mu hadithi byonna nga bw'obayina omukaaga tekwali muwarabu, nga bonna boogera Lufarisi. Olwarabu lwe bajja olwabamalako akatono okubuuza ono yani koti yagamba ati ani olwo lwe baayigako olutono bajje bayambe eddiini gyebakkiriza okuyingiramu bagikolerere kubanga bambi obusobozi bw'abaana abajje batuusizaako butono. Iran kasookanga bayingira mu busiraamu babonye sitole empanvu okubonaabona kwe babonyebonye ku lw'abasiraamu abatamanyi we batandikira ne we banaakoma kuwanvu nnyo. Iran kasooka ng'eyingira mu busiraamu eri mu kubonaabona era n'okugamba bwoti bannaffe kale laba mutufiiririra kale mubonaabona ayinza okutunira wadde nga nti ayinza okugamba nti gwe gusoose kasooka tuyingira mu busiraamu bwetu we tuli. Bannaffe bali ku birala naffe ate tulaba birala eri bali kutta bali mu buntu obutaliimu, bali mu kutta muzzukulu wa nabbi, bali mu kutimbula Hussein, bali mu kutimbula ani bali bize mu makkati gaabwe n'ebintu ebisisiwaza otuutya omwana wa nabbi mbwatira n'ogamba nti era omuzzukulu omusi naye ate jjajja omwagala ng'ate jjajja engeri gy'alina Katonda gye yawe nabbi bwe yamuwa obulanzi nabbi kitegeeza obulanzi bwe yamuwa ekinaagwa Hussein agenda kuttibwa e Karubala. Omwana ng'ono Hussein agenda kuttibwa mu kitundu ekiyitibwa Karubala naye abimanyangako ate asanga ensonga ye. Nabbi n'akaaba
yenna akanyiro ke ne kazikira paka lwe yafa. Kakati osobola okugamba nti nno omuntu eyakaabya jjajjaawe ye nabbiwo otta omwana wo ono era nga bwe yamukaabya ng'akitegeddeko n'olowooza nti oli okyamwagala. Kale ebintu by'ekika ekyo byabeewuunyisa nnyo nti kisoboka eri omuntu yenna kubanga eri abalabufu nofuna e Buganda nti akuweera omwana koolabira nti omuntu wakwagala ng'akuweeredde mwana jjajja taata ani nti kikino olwali kitambuliza bigere nti mwami gundi yandeeseeko ngete okulaba nga siba emmotoka nga ngamba gwe kazukulu ka gundi jangu kakali jjajja omanya nti omwami gundi anjagala olaba wataleka mwana wange ku kkubo ontegeera ekyo eri abalabufu bonna n'abagunjufu bwe kina okutambula okuggyako ebuwarabu si bwe kiri nti osobola okukuba omuzukulu ate n'ogenda ewa jjajjaawe n'ogamba nti affe tuli ba mukwano ng'omuzukulu musse nti ebuwarabu ati bwe kiri kiki ekireeta ebyo kozi n'obusiraamu bwagenda okujja bwe bwabagaana okutta abaana baabwe abawala gwe musajja gwe omwana w'omuwala alina kuwona lwakuba Allah akuganye naye gwe tolina buvunaanyizibwa nti ono muzadde nze nina okumuliisa nze nina okumubikka nze nina okukola ki nze nina obuzadde si bwe bwino kigamba olinda Katonda lwali kigamba olyoka otegere nti wamma ndowooza kibadde kikyamu bw'oteba olinze kakati Omuwarabu Omuyiraani awangadde naye ebbanga ddene naye nga buli kisaanyawo obusiraamu Omuwarabu kyakola emizikiti egikubiddwa e Gaza gisukka 300,000 teri Muwarabu gwe gisuza nga talidde okuggyako atali Muwarabu ono Iraani n'Abawarabu abatono obubiina obutono obuli ne Iraani bokka bwe bukaabira emizikiti 300,000 e Gaza. Kakati emizikiti gino egikubiddwa tegifaananga naguli gw'osaaliramu. Consideration yalaba kwalina okusinziira alumirirwe oyo omusajja yattanga abaana be nga bato kwalina okusinziira alumirirwe kiri wala kati olina okuba ng'oli mugumiikiriza nnyo okuba ng'olina ensonga yonna n'Omuwarabu ekyomukisa omubi fe abava eno Omuwarabu yatusomesa ekyomukisa omubi era obusiraamu togenda butegeera ng'Omuwarabu yatusomesa tikisoboka. Wo n'abaana abaava kuno nga balina imaani mpitirivu nga beebikkirira bulungi basaala wolaba batuuse kuno ne bava mu busiraamu nga bakola mu maka g'Abawarabu. Waliwo abaana I repeat waliwo abaana nga bawala baava kuno nga basaala ebikolero ebyabakolwa mu basajja nga bali mu kanzu tebaali mu ttayi nga yange. Ekyomukisa omubi bw'obeera mu kanzu n'oba tolina kyomanyi ku ddiini ono gw'okosezza ye amanya oli sheekhe so nate wakiri beera sheekhe ontegeera beera sheekhe nga oli mu ttaayi ng'ezange ate era tekijja kukendeeza ku kyomanyi tekijja kukendeeza ku kusomesa kw'osomesa n'okutegeeza obulungi n'okunyonyola obulungi kunyonyola abantu nti mbala kubeera mu kanzu nebiruka bitereera no naye mba mponye obusiraamu nti lumu kano kennaseereramu teri yajja kunnengera agambe nti olaba seekooli senga mbadde nseereramu nada naye nze ndi mutaayi siri mutaayi ebisibiriimu ebyo siri mwana muto siri ate mu bantu mwendi
kati ogenda kunsonga muki kiki okyomanyiko nti yakola ne kino kiki omanyiko nga byomanyi ku balala abali mu kanzu muntegedde nga byomanyi ku balala abali mu kanzu musalafu talafu musalafu amwita mutalafu ate kitegeeza bizibu makati gammwe nga temunna mwambadde makanzu kakati nabbi yamanya ku bafarisi nabogerako bw'atyo nabo ne bajja ne baweereza obusiraamu ne babonaboneramu ebitabo byonna byolina ffeffe mu busunni ebitabo byonna bye tulina ebinene ezo hadisi nzogedde sahabu setta ebitabo 6 ebisingira ddala okubeera ebituufu mu busiraamu mu busunni ewaffe Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i bonna bapasha Mwarabu yaliriddawa bapasha kuba nabbi gwe yasonga mu Pasha n'agamba irimu ne we yali badde eri ku munyenyi ab'omu kabira y'ono bajja ginogayo tiyalimba Muhammad tiyalimba sallallahu alaihi wasallam tiyalimba era ne bakikola tafsiri zonna z'olina ennene tafsiri esinga mu busiraamu bwonna baca tafsiri Tabari Ibn Jarir Tabari Muhammad bin Jarir Tabari aywa musajja musunni yawandika tafsiri esinga obunene mu Pasha tafsiri ne tarehe esinga obunene mu busiraamu eya tarehe al-umam al-muluk Nations and Kings oyinza genda ku Google n'ogamba nations history of nations and kings eyagamba by Tabari tarehe esinga obunene oyo musajja wandika bibiri nga bye bisinga mu busiraamu mu Pasha banna science ba Ibn Sina abona abali Baghdad abakhalifa ba Abbasi ba Harun al-Rashid nimutana Harun al-Rashid waita Ma'mun abatekawo Baitul Hikma Baitul Hikma yalijudde research ne science na biki abazimba Baghdad nga center of the world center ya science paka ba Mongolians baje ne bagisanyawo mu 1306 kwa baba wangu 1365 wali Palestine abona bano ba Abbasids bwe bali bajambo kulembeze bava Irani Abu Muslim al-Khurasani kamanda eyaje na wangula ba Umayyads yali mu Khurasani bata Abu Muslim yabaleta kati influence ya Persia nejja ne ba Abbasids era be bafuula Baghdad okubeera center of world center ya science world center. Who built all of this? The Persians. Bakabeera nti obusiramu beetisse omusajja omu yawandiika nti almost single-handedly the Persians built the civilization and the culture of Islam. Kumpi nga katugambe kumpi nga boboka single-handedly boboka kataba berenga omukono gwabwe bokka nga gwe gwazimba civilization ne culture. Civilization yonna gyomanyi ne culture y'Obusiraamu kubanga senga omu Persia yalwawo okusiramuka nasiramuka luvannyuma y'emyaka 5 kasonga nabbi afa irimu yonna yalibuze kuba abantu bali bakwata mu mitwe ate nga bali mu ntalo al-Qurra al-Huffaz ababadde bakutte hifidhi Qur'ani basanyeewo era lumu waliwo ekitugambibwa nti jamu al-Qur'an okuŋŋaana Qur'ani okuŋŋaana Sana Abubakar okujja nti akulamba tukumenye mangu Qur'ani olwokuba waliwo olutalo balutalo ya mama olwafiirwako nga wekiwandikwa mu history 70 qurra
abasomi ba Qur'an era n'abagikwata 7 abafiira mu ntalo ezasooka ze bayita hurubu ridda mu kulwanyisa abaali bafudde mu ddiini. Kati tunuulira 7 abaafa nga balina Qur'an. Ate soziga nti baali babaleka emabega nti buli akutte Qur'an asigaye teyitaba mu lutalo bazeetabanga mu ensonga k'olwo baafa bangi. Nobawo okutya ndi Qur'an egenda kubuula babadde bagikutte ki and then you continue. Hadithi simpandiike biki lwaki hadithi tezawandiikwa lwaki zakeerewa ogwo nagwo omusomo mulala. Nze nkimanyi hadithi zakeerewa naye lwaki? That's a very important question. Lwaki zakeerewa ogwo musomo ate mwejo emisomo mwotegerere ebizibu ebyobusiraamu n'abasiraamu oba abasiraamu bye bakola obusiraamu ebizibu abasiraamu bye bakoze obusiraamu. Tulize ku mulembe guno ogw'abalabufu intaneti ebifaananyi bitambula ebiriwo kaakati and I want to help people okutegeera ekyaliyo. Senga ebintu ebiriwo kaakati bibadde tebikwatiddwa nnyo ku butambi, amawulire tegabiwandiise nnyo, obutambi tubweweereza mu nsi yonna. Bino bye twekoze kaakati bye tukoze obusiraamu bye tukoze abapaleseni tubalyamu olukwe, bino bye tuddira omuntu atuyambako ku Isirayiri ayamba bawarabu kale n'abasiraamu kutwalira awamu, ate noddira missile egenda okuba Isirayiri ate gwe n'ogikuba. Noddira missile ebonyabonya egenda okubonereza Isirayiri. Isirayiri omulabe w'abawarabu, omusajja abakwatirako si muwarabu, ate n'okuba missile eyo ereme kuba mu Isirayiri. Senga ebintu ebyo tebibaddeewo n'obyogero nga bibadde tebiri documented bulungi ng'obutambi tebuliiwo, owaali byogeddeko oluvannyuma baligambye nti olaba ono n'empalana, olaba ono kati obwo bwe bulimba, olaba bwayita ebitaliiwo, olaba. I want to say this. I want to put on record and straight. Buli kyonna ky'omanyi ekyali mu byafaayo nti bagundi abo olaba eddiini gundi abayudaaya be bagitandika ebyo byoyina ebyo eddiini gundi simanyi abagundi bana wali omuyudaaya yajja n'agitandika byonna bya bulimba. Yali mukwano w'omuyudaaya luli ye mukwano gw'omuyudaaya olwaleero. Lwakuba luli tewaaliwo bikwata nga bino. Era mu basajja abawarabu amazima gakussa kasooyogera ekyaliwo n'otoyogera kya bulimba abali mu kulembeze bakutta. Nga omusajja we yali muwandiisi munnamawulire w'enju ennangira mu bawarabu awo bamuyita Kashoji. Ono omwana ono agenda okudda mu bigere bya kabaka omulwadde, munnamawulire yagenda okuba nga tajja mumusobola, omwana mukambwe mulala n'adduka n'agenda mu America. Mu lupapula bayita Washington Post nga waliwo omuko gwawandiikako kasaba ategeera nti ayagala kuwasa biki ayagala kufuna bbaluwa egamba nti nno tabadde mufumbo ene Saudi biki anti ajje tujjamuwa ebbaluwa. Omuwala ono omuwala gwe yali agenda okuwasa Muturuuki omuwala mutake n'agenda ti bawange ali bw'ati ayagala kukina munakimuwa nti ajje tujja kimuwa. N'ayita bbaawe n'ava mu America n'ajja afuna ebbaluwa okuva ku embasi y'eggwanga lyabwe. Bw'ati yali mu America yali yaddukidde buddukizi ku ggwanga lyabwe. Ke yayingira bw'ati mu mulyango teyawangala ddakiika zisukka 7, yali bamaze omumutematema yenna munda mu embase.
Lwaki? Kubanga ekkalaamu ye yali ewandiika amazima. Ekyo kiri mu mulembe guno. Mu mulembe guno wayita ennaku 3 fe tetunnamulaba, fe yagenze, fe yafulumye wano ne bambaza omusajja mulire bayambaza omusajja amufaanana ne bamulaga ng'ayita emabega waaki wa embasi eteri eno omuwala gy'amukumbidde mukazi we ne balaga omuwala nti omulaba tolaba akatambi kano wuuyo yafulumidde manju ogenda okugira. Omwana n'agira bw'ati n'agamba eno si engatto gye yabadde namu, na kino si kike, na wano obunene wano si bubwe, na wano luvannyuma nnyo. Kagamba tunuulira okujingajinga. Oba oyagala okutulimba kaakati mu mulimu gwa tekinologi, bimeka bye watulimba luli nga n'abogera amazima mubatta. Kale kikuwa okuddamu okupangulula byonna by'obadde osoma, kubanga amazima gaali gassa omuntu olaba gamussa ne kaakati ne gamussa ate ne bamusalira mu kitundu ekiri protected by international laws. Amateeka g'ensi yonna embassy eri protected, ate mwe ne muttiramu omuntu olw'okubayogera amazima. Butyeri bano abasajja batwetera eddiini nga buli eyali omutuufu gwe batta ne batutuusaako bya bulimba. Kati nagenze okulaba nga abo bwe bali n'Abayudaaya eri ewali Omuyudaaya eyajja n'agira era bano gwe bagoberera baali n'empima kaakati ani alina Omuyudaaya, ani alwanagana n'Omuyudaaya, ani alina Omuyudaaya. Kyolaba kaakati kyekyaliwo luli. Kyolaba kaakati kyekyaliwo luli. Yes. Era kuva dda byonna bye badde osoma kyusa abaaliwo kati era bebadde mikwano gye kasooka nga nabbi ajja, kasooka nga nabbi atuleka, bebadde mikwano gye tebakyusangamu. Ne yeetikka ebizibu ebyo byonna. Kiri kitya ekibuuzo ekyokubiri? Mu bizibu bino ebiriwo omusiraamu yalikoze atya? Kati ebizibu ebiriwo sooka ojja amaaso ku ani abirimu, ani azza okukuyamba. Sooka onoonye ku ensonga yennyini, ensonga kyeriwo. Kati ensonga eno yeeba ekuwa ani alina okubeera alaayiwo. Ontegeera? Alaayiwa nti ono ew'omukago bwe twali ku kizibu gundi bwe twali tusoma mabaadi ga ilmul ijtima, social principles of social sciences, nali eyo buwarabu eyo nga mbisoma. Twasoma social interactions, atafaul ijtimai, atafaul al ijtimai, the social interactions. Kakati waliwo social interaction gye bayita eri permanent, waliwo eyo mumakati awo, waliwo eri ka temporary ennyo. Social interaction eri nga temporary. Twagenda okubanga ekitabo nga gye twali tusomeramu nga kituwa nga ulaqatil muzaharat, relationship gye mufuna nga muli mu kwekalakaasa. Olaba mu kwekalakaasa muba bbiina era nga mwenna mukola kimu, naye nga ebbiina eryo lyakaseera katono nnyo kuba musiganye ku street. Naye ate era awo muli mu kwekalakaasa, agende simanyi akoze atya, ani tuwe kino biki, tewali kugikwatako, nga ono munno gw'oli naye osobola okumuwayo kakipa kati kasoda oba ak'amazzi, kubanga kati kwekyo muli mu mukago ogw'ensonga tewali gikwatako, tewali biki. Nga bye muba mwagadde oba abasomesa batongeza emisaala, omuzahara okwediima okwo bakuyita social interaction ey'akaseera akatono, eri temporary ennyo.
okay tetuganye nti nno oyo tetunanzikiziranya yonna oyo simanya bikyani ani naye wasobola okubaawo nti waliwo ensonga eruwa waliwo eyawamba ettaka lya banne ayagala bagobamu bagende bafiireyo mu malungu waliwo abamwenkanya mu busiraamu abamwenkanya nti nedda kubanga omuntu bw'afa nga alwanirira ensi ye n'ettaka lye fahuwa shahid kakati ŋŋambibwa ntya nga nze omusiraamu ŋŋambibwa nti wabeerayo bamustalafin aya Qur'an ekozesa kigambo mustalafin wama lakum la tukatilun fi sabilillah mugamba mutya nti mujja kulwana mu kkubo lya Allah walmustalafin min arrijal wannisa ngate abanyigirizibwa abasajja oba abakyala walwildan ndowooza n'abaana yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalima ahliha bali mukoowoola nti ai Allah wano kale tujjeewo omusibira mu bwono ontegedde kati awo Qur'an egamba oyo ayagala asabye Allah adduke wali we bamunyigiriza dduka mangu ogende omukuumirewo ate ojjewo amunyigiriza Qur'an kyeŋŋamba yeki kwali kyeŋŋamba kaŋŋende kakati bw'olaba zze okuyambako mulina temporary interaction tafaul ijtimai liwaktin qasir wa waqt muhaddad kaseera katono siri mukwano gwo bulijjo toli mukwano gwange era sikwetaaga naye waliwo ensonga etugasse eri abategeevu oli azze okukwatirako mukola association awo ne mukolaganamu akaseera akatono nga akabali abekalakaasa ate awo ne babagumbulwa buli omu nadda ewuwe tewabaawo agamba nti agundi tubadde fembi jangu obeere ewange no walina okuba akaseera akabagatta akatono ako oluvannyuma embeera nejja ne mugumbuluka buli omu nadda ewuwe eyo entegeera eri abagunjufu bonna nti nze saagala kwekalakasa n'oyo bwana ajja kunneeseba kutugenda eka ani agambye nti buli omu tuzze kwegatta ku kintu buli omu ayina ewuwe leka tukirwanirire walina okubeerawo abafiirawo naye oluvannyuma buli omu bamuziika gye bamuzaala bwe babidiiseemu buli omu adda wuwe teri yeeseba ku munne ebyo byakirabufu era bye tulimu osobola okugamba nti omusiraamu yekka yatabitegeera nze abitegeera si musiraamu nze ntegeera nzekka baseeka abo abali makanzu tebategeera bweba tebategeera mubampe basomese bajera balekerawo okusomesa bajje mbasomese bakomewo bakubaina nsomesa bamaseeka ate bensomesa bategeevu baseeka bensomesa bategeevu era ku byalo eyo yonna bagamba babeewuunya mwana gwo liseeka nti ate ngaotwagaza eddiini eyo waliwo abagitukyayisa abaana bampa feedbacks lwaki beebaza kubasomesa bulungi bali mukuliza mitima gy'abantu tiri nti simanya ate olinaavuma abantu abatuuyana nga bagenza okuzza obujja obumalirivu bwabwe eri eddiini yaabwe ekyo bakikola nakutambula kuva lw'enzooli n'otuuka ennamugongo oyo omuntu aba takyasaagira mu ddiini tabanga ggwe na bino by'ogizanyiramu lwaki ozanyira mu ddiini yo kubanga tolinamu na elementi ya kwebonereza n'otambula yensoba lwaki ogizanyiramu ate ozize ku bantu abalina ensonga ezibanyweza ate obalinnyirira okyayisa obusiraamu nze abaana bensomesa babwagazisa abantu senga abasiraamu baba nsindikira abantu abo abatanafuna busobozi busomesa busiraamu buno netukkanya wano ate bamaseeka abo basobola okukwata amangu mwattu nga kaseera katono nnyo ketubadde nabo wano nga emitwe giteredde netuginaazaamu netuginaazaamu okuwumba waliwo okuwumba okwo waliwo okutalagga okutalagga okwo
yegundi yakita njaga ofuyona mujitama nti edini njaga ya society gondi Marxism Karl Marx ne Lenin wote bagamba adini ti religion is opium of society edini njaga y'abantu abadde ategeera akasoja edini nesomesebwa obubi nolabanga yenna takyategeera ngalaba abantu abali wali abali mu kusaba ani ayagala kimusanyusa okulaba nga bafudde kakati mbakwatako ebyo ne bivaamu teri yayaniriza ebyo teri yayaniriza ndowooza za kika ekyo obusiraamu tebuzaagala nabbi tazaagala zoonona busiraamu therefore mu kino omuyiraani yagenze ng'alabye waliwo ekizibu n'atambula n'abatono nga bawarabu nga si bakulembeze b'amawanga wabula bubiina buli mu mawanga ago kyokka ate abali mu mawanga nga bakulembeze baddira ekintu ekigenza okubonereza omuyudaaya assa abantu b'e Gaza okubamalawo ate n'okikuba kireme kuba muyudaaya oyagala tukutegeere tutya oyagala tukuyitaani kuva dda si yeggwe eyakolagana n'abayudaaya ate kati muwaayiriza balala si yeggwe kino kyakolwa abaakusooka osikira kisikire oli ku kikolimo kisikire be bali bennyini wannabbi yasanga abayudaaya Madiina nga bambala kanzu nga boogera Lwarabu yabasanga e Madiina nga bali mu kanzu bali mu Juba nga boogera Lwarabu e Madiina ebika bisatu Banu Kainuka Banu Qurayza ne Banu Nadhir abo ebika bisatu ebali bifunganye kutuuka Madiina era bo balina oluyombo ne batulirako mu busiraamu nti ekigambo Yathriba kigambo kya Luyudaaya naddala Abayudaaya Nabukaddeneeza bwe yali atutte mu Iraaka exile mu kubawamba abamu baddayo mu Isirayiri abalala bakkirira ne Madiina kati ekigambo kya Yathriba kya lumi Lukaledaani bamaseka bange banabisobola Lukaledaani baseeka kusinga bamanyi bikwata ku Uzufu taali biki I'm sorry hukumu ya Uzufu simanyi olidde simanyi ogize otya simanya ebyo kakati bebatawanira mu bino ate gundi kasabira ku side eno bareke simanya bakafiri mukafiri ku mukafiri come on obusiraamu tebugambangako nti n'abakafiri kale sigwe ofuga ekigambo bukafiri kikanyugira yenna gw'oyagala kasoberanga okutegerako kutono nze sikufuna nakyo bw'oyogedde abo ntegeera waliwo omulalu yagenda n'agamba nti baba n'abalalu abaze mumukwata baba n'abalalu omulalu yagamba baze mumukwata bamutwale mu ddwaliro tebaba n'abalalu kakali bano abaali baagala omujjanjaba ate tebadda mu kuyomba naye nti gwe mulalu bagamba nti alina kutuyita bw'ati okuba mulwadde nze bwe ndaba omulwadde ng'oli mulwadde kyompita kyonna sisobola kunyiiga kuba toyina busobozi butuuma muntu fasi buna obusobozi bwennyini n'obusobozi obwetegeera gwe kyoli tobulina oba otegeera n'obusobozi obutegeera kyoli kyeweeyita nakyo nyini tokitegeera kati nze nyumba naawe batugamba dda mu butegeevu ti don't argue with a fool never argue with a fool why gwe muntu mulamu omutumbaavu kakati towanyisiganyanga naye ebigambo kati abanajja ne bakusanga naye bajja kulowooza nti mwenkana nti okutegeera kwamwe kwenkana kati oluusi omuntu atalina busobozi bukujja mu busiraamu nze ndaba nga westiga time is it your monopole gwogabye ekigambo busiraamu gwekigaba olina n'obusobozi obukinzijjako no kakati now you're wasting your time in other words nkulabula obusiraamu bw'oba osaanyaawo
oli mukusanyawo obusiraamu ng'oli mukuddira omusiraamu omugoba mu busiraamu ate nga tosobola bumugyamu. You're wasting your time, your energy. N'ebiseera by'obusiraamu okubufaako okukola ki by'oyonoona tugende tutaase ensonga entuufu ensi yonna eri mukutusekerera. Biliyoni 2 South Africa eri mukwata fayiro kugenda mu International Court of Justice kuwaabira Abayudaaya, kuwaabira Isirayiri. Abantu mwe Abawarabu amawanga 23, 23 countries. Wenasomera nga Arab world zali 23 simanyi waliwo empya. Muri Abawarabu muri miliyoni muri amawanga 23. Mwenna tebusobola kukola kya South Africa. Mwe tasobola kikola. Ne mugenda abamu kumega mumugoberera bugoberezi. Mumugoberera bugoberezi. Abamu kumwe mugende katubule byayogera. Come on, bana wa Palestine bakabira mu Luwarabu. Oluwarabu bakabira. Ekyo kimala bumaze okuzuukusa buli awulidde nga Muwarabu. So si omu South Africa kubavunulira obuvunulizi. Nje yabadde agamba ki? Nawe bwe bakimukutteko naye gwe awulirira ddala bw'alaajana. Omutima gwo ogutima. Tegusobola wadde okwenyenyako n'akatono. Eryo lyettima lye batusomesa nga tugenzeeyo. Eryo lyettima lye batusomesa. Nze Omuwarabu ondagabulazi kitabo sikukkiriza kinsomesa. Ekirungi onsomesa olulimi lwo and that's enough. Lulimi lwe nakuggyako kuba terulina musango. Naye sikujjangako ttima lyo busungu bwo. Obusungu bwe mulina ne mwekyawo obukyayi n'ekkonda ebyo nabigaana. Era nze sitabika bunafu bwa buwara obunafu bw'Ekiwarabu sibutabika mu ddiini ya Busiraamu. Obunafu n'endwadde y'Ekiwarabu sibitabika mu ddiini ya Busiraamu. Mbyawula. Kyekiriwo kakati Obusiraamu tebugambangako nti abantu ne baba bakafiiri kale katugambe nti bakafiiri tebugambangako nti benkanankana. Abadan tekibangawo. Era eri n'abantu bonna abategeera nga singa soma zino aya batambulira ku ahsanu sharrain, the lesser evil. Nti byombi bibi naye ofundafundako nakiruwa. Eri omuntu yenna ategeera nze bonsomesa ntudde no wali oli mu kanzu nejuba abo bombi bakafiiri wallahi tebitukwatako ebyabwe. Eri omuntu yenna ategeera obugunjufu bugamba neshe. Okay. Ababi bombi principle yitibwa nti ofundako n'aluwa. Senga tugikozesa ku bombi wakiri mfundako naani. Bwakugamba nti awakiri bera n'Omuyudaaya okuba oli. Nga ekyo nakyo kitegeera nti principle agikozesezza nti ye Omuyudaaya amusingira. Ngero kitegeera kuba tebasobola kwenkanankana principle ino okujja bombi babi naye ofundako n'aluwa. Kubanga n'ekyo Qur'an kyatambulirako. Yo Qur'an eraba Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Ghulibatir Rum alif lam mim. Lwaki yatandika bw'atyo? Lwa nsonga nnene. Alif lam mim ina amakulu egalina bagakwese bukwesi oba ayagala okuvunulira agalemereddwa. Alif lam mim aya namba. Tewaliwo aya Katonda n'agissa mu Qur'ani ate n'agamba nti omugaso gwayo agwesigalizza. Awo abamu abath abaali mu kuzannya ma khalaqnakum abatha bino betukola mu mmwe tetwabikola nga tuzannya nga tuli mu kubazannyisa. Eno Qur'ani ne aya zaayo tetubiteeka nga tubazannyisa. Ma khalaqnakum abathan. Kati aya namba alif lam mim ekyo Katonda yamanyi byagenderera. Gwe muvunuzi gwe gamba nti nno nze ku lwange nina limitation. Naye abansingako bali babuulira abantu abeeno n'obwesimbu bw'ekiko ekyo. Kale nzije ng'amakulu ago ngamanyi
nimate kusanganga wamusibira mu butamanya mu kulemererwa kwo wamusibira mu kulemererwa kwo nina okujjawo okulemererwa kwo ate ndyoke muwe amakulu ga aya ontawanya gamba alif lam mim bannange nze simanyi naye omulala abimanyi alijja kisibe bwotyo tuli mu kutawaana n'oli wayingizaamu obunafu ghulibat Rum Abaroma nga si basiraamu kale bagambe nti bakafiiri bawanguddwa fi adina al ardi obulisuka kkubo wali wahum ba'da ghalabihim wahum fi ba'da ghalabihim sayaglibun oluvannyuma aye etambula bwetyo oluvannyuma lw'okuba nti bawanguddwa kaakati nabo nno omulundi gwabwe gugenda kujja bawangule fi bid'i sinin wagenda kuyitawo nakaseera katono wa yawmaidhin lillahi al-amru min qabla ba'd wa yawmaidhin yafrahu al-mu'minun kati nno olunaku olwo abaroma bano baliwangula nga bawangudde abapasia kati bombi bano bakafiiri apasia bati banayingira mu busiraamu n'abaroma nabo kristo bombi kale bayita abakafiiri mu ntegeerayo abakafiiri babiri basisinkana omu nawangula munne Kurani enyumya nti abaayo ono nooni balwanye naye abaroma bawanguddwa wali busukka kkubo naye ebinagwawo kati niweje bya Katonda lillahi min qabla min ba'd wa yawmaidhin olunaku abaroma lwe baliwangula yafrahu almu'minun abakkiriza nabbi Muhammad bagenda kujaganya nnyo lwaki kubanga omupasia oli teyali mu ba ahlul kitaabi nga bano nabbi balabyeko eno abakkiriza aba bayibuli yali tannabalaba nga bo ontegeera yes kati bombi bakafiiri naye ate bano abategeera nnyo yes kakati mu ndaba y'obusiraamu nti bombi bakafiiri naye omuloomu ono bw'awangula omukafiiri oli omulala sanyuka olwakino nakino bye mugatta ebiri mu bayibuli mu bayibuli omwo mulimu Isa mulimu Musa mulimu nga niwogaita n'amannya ga busiraamu ba Dawuda erinnya lye ly'obusiraamu gwaninze Dawuda erinnya lye ly'obusiraamu gwaninze Adamu eryo erinnya lya bayibuli naye ate kati lya busiraamu bungambe erinnya ly'obusiraamu gwani kati tukirabe tugatta oyo gomena ebigatta ebingi omuloma yawmaidhin yafrahu almu'minun wadde si wa ddiini yo naye nga bakwataganye n'oli ono gwoba osanyukirako tunuulira eyo enkola ya Kurani enkola egamba nti bonna bakafiiri tebitukwatako eyo ya muntu atali mwadde akategeera n'ebyobufuzi nga n'ebyobufuzi atabitegeera kubanga tekikkirizibwa n'oba olina abalabe bonna okubagatta obatandika omulundi gumu waakiri olina kubasinza amagezi n'otandika omu ku omu nga n'omunne tategedde nti omaliriza ono odda ku ono naye ono obagatta olumu ne bakombayininga amanyi gaabwe bagenda kukola ki kukaluubiriza nnyo otegeera bwe banaategeera nti kati kirinamu n'abastrategisi abalungi okubeera nti n'oba olina abalabe nga babiri olondako asinga okuba omubi gotandika naye ng'ate oli omugamba gwe tufaanagana naye ono ye mubi nnyo gyendi ama gwe tufaanagana n'omaliriza ono n'okuddira ono ng'asigadde yekka eyo abastrategisi bonna abagezi bonna ababa batudde awo nga ffe tulwana tusomesa tuyisa zifatiwa abo bonna bakafi bafaanagana abategera okutusinga baba batudde awo naye lwakuba tebagala kayana naffe badde eri kale nze mbitegeera nti abadde bajja bayomba mbadde wali muzikiti omusajja ntabudde ono sheekha w'ekirevu ano n'obuwale come on ayogedde bw'ati abo bamaamuma bammwe bafuluma bayomba
bantuukako eno nze mbakkakanya ng'obusungu bubatta mubatabulidde eyo bagamba nti temutegeera. Salaamu alaikum.